ekutusibwako. Ignite your blue, show your orange, tulage ready, show your color. Twake for our teams. Ignite your color with Plascon, proud partner of Uganda Sports. Color your world. Zirama kwaniriza Plascon yeteekamu ensimbi ennyingi tubeere nga ate tukutuusaako program zimba. Olunaku lwayo tulina Emani Mabaati be tuli nabo tuli mu kutunuulira katimba. We twatandikidde wali twabadde tutunuulira nga tukoonako katono ku mabaati naye ate waliwo ebikulu bye twajjeeyo. Kaakano tutunuulira katimba. Nkyali n'omukulu ono Francis. Omukulu ono Francis yabeera mu ffumbiro nga bafumba akatimba. Era yabeera mu byuma ebyo. Ne bana ababuzinga ababutetenkanya ne mubeera nga ate musobola ovaayo ng'ekyo. Naye essaawa zino twagala twongera okutegeera akatimba kano waya tugifunye tutegedde omutindo gwayo naye ki ekiddako? Musebe mukama wange, ekiddako wano waya bwe zijja wano ne zituuka wano we tuli abatulaba ku lutimbe wano bwe tutuuse twagala kubalagako waya bwe ziba zizze entuuka gye zituukamu ne tutandika okufunamu akatimba kaffeeyo ke mulaba nga keezinze mu loolo. Abali eyo abasinga mwebuuza ebibuuzo ti akatimba aka chain link kakolebwa katya, lwaki kali abamu balina n'ebibuuzo batandika okubuuza nga bagamba nti akatimba ako kale kakava bweru, ababeere abamu babalimba simanya tubusuubula Kenya nno bukolebwa wano ewaffe wano mu Mani Mabaati Roofings. Kati tutuuse ekiseera eky'okutandika okuyisa waya yaffe. Nakulaba olina waya, olina engeri gy'osika waya ng'ogiyisa mu guuni mu kyuma. Ekyo kibeera ki? Mukama wange ssebo omuwanjuzi wa puroguramu eno, waya we zijja okuva gye tuzijje tuyisa mu kyuma kyaffe kino kye twagula okuva e India ne kijja wano. We tumala otutuuka wano ku process ebaawo tuyisa mu kyuma ne kituwa eryevuunya bano abakozi baffe lye baluka. Njagala bategeeza abali ku lutimbe luno lwa Salamu TV nti evvuunya eryo tulikola nga liri ku mutindo. Tuddeyo katono. Waya eno okugiyisa mu kyuma tubeera tugenda kola ki? Waya eyo bw'ejja just ebeera plain nga teyina kigirimu kyonna. Kati lwaki tugiyisa mu kyuma? Ssebo omwanjuzi wa puroguramu eno tugiyisa mu kyuma okuteekamu evvuunya erigenda ofuuka akatimba ako ke mulaba. Dindako eno ekyuma ekyo kye tulaba kye kikola evvuunya. Kituufu nnyo ssebo mukama wange. Kati mbadde ndeebuuza ekyuma ddala ekyo kikola ki? Ssebo kino ekyuma evvuunya lwaki tuteekamu evvuunya? Ssebo mukama wange kituteesaamu evvuunya eryo lyolaba kati nabana lye liyambako abakozi okuluka ofuna abasinga teba waya nti just plain nga bwe tuba tugireese. Bw'oleeta waya eyo just plain tosobola kufuna katimba. Tuteekamu evvuunya eryo ne tukolamu aka katimba ke bayita chain link. Kati evvuunya eryo kkulu nnyo. Evvuunya eryo ssebo mukama wange evvuunya kkulu nnyo bannaffe abali eyo abatulaba. Evvuunya eryo tuseetinga amavuunya ago okusinziira ku size gye tuba twagala n'ebipimo okugeza. Dindako katono nnyo. Evvuunya we siteekamu vvuunya eryo tekafuuka katimba? Nedda ssebo mukama wange tekafuuka katimba, ebeera waya ekikayisa akatimba vvuunya. Ebintu bitabusi. Ali ku lutimbe olw'emirembe Salamu TV tuli mu mitendera egy'akatimba. Bw'obeera ne waya yeeyo tolowooza nti obeera okoze akatimba wonna abigattagatta awamu n'oteekamu ebituli. Mulina okubeeramu evvuunya. Muba mulina okubaamu evvuunya. Evvuunya eryo kye njagala obba nnyonnyolako abatulaba terikolebwa ngalo.
waliwo obutimba bwe musiŋŋaana ku maketi ng'obutimba obwo tebunyirira. Abamu batera okuyiiya ne bakola. Naye akatimba kali standard evvuunya likolebwa kyuma. Ne lijja ne tuyisaamu. Bwe limala okuyitamu ne tutema sayizi yaffe gye twagala. Kankubuuzeeyo ekibuuzo. Yes, sir. Ekyuma wekiba tekiriiwo akatimba nkaveeko nga tukavaako. Engalo zange tezisobola weteera evvuunya. Tezisoboleyako ddala ddala. Y'ensonga lwaki twagala standard. Bangi abali abatulaba obutimba bungi buli ku market nga bamutugamba tikano nakajje ku maani. Ku maani akatimba k'oku maani Mabaati Roofings kakolebwa evvuunya eryo likolebwa kyuma. Kati katugende mu bipimo. Akatimba akalungi nkategeerera ku bipimo. Yes, oba nkategeerera ku waya. Mukama wange akatimba akalungi okategeerera ku bintu tubalenga 4. Ekisookera ddala geegi ya waya gwe gy'oba oyagala. Gwe kennyini oli waddemu okunyolola njagala weekiti. Tewali ekintu kiri standard anti nze omanyi Francis njagala kirungi. Oyagala standard. Naye amazima amatuufu gali nti buli kyonna ekikolebwa mu katimba mu geegi ze mbadde nnyinnyonnyolako bannaffe nga ggwe ky'oba oyagala. Kati ebipimo tukwate ebipimo. Yes. Akatimba kaffe akali standard obulungi nga kaweze tulina mu size ez'enjawulo. Ogeza tutandika ne 4 feet. Tunula nnyo mu kamera eyo. Njagala bakakasa abali bannaffe abatulaba. Tulinawo 4 feet. Ke katimba ke twandigambye akasookebwako oba ke bayita ak'embuzi. Mubutuuma n'amannya. Tubutuuma amannya okusinziira we buba buli. Just tulinawo 4 feet yasooka. 4 feet abeera afaanana atya? Mu buwanvu wano okuva wansi nze kanyinyonnyole nga we munaasobola okukiraba. Okuva wansi okwambuka kati okugeza nga wano bannaffe abali eyo abatulaba. Tubale nti fuuti 4 okukoma wano bwe buwanvu. Oyogera ku fuuti 4. Ate obugazi wano. Akatimba kaffe kakola mita 18 ye standard esemberayo ddala. Kati ako kabeeramu mavuunya manene matono. Weebale nnyo ssebo mukama wange. Era ekyo kye mbadde njagala okunnyonnyolako abatulaba eyo. Ensonga y'amavuunya si nsonga ejja nga tusinziira ku geegi ne standard gy'oba oyagala. Bannaffe abali eyo abatulaba nsobola obagerezaako ku katimba kano ne mulabako nga bwe katambula. Standard y'evvuunya lino tugibalira mu kino ekituli kye tuba tumaze okuluka. Okugeza okuva wano otuuka wano tukwata ne tupima. Tuyinza okugamba nti okuva wano tuuka wano nti ziriwo 80 oba 70 kwe tusinziirira okukola. Kubanga ebituli mu 14 tulinawo ebituli ebyenjawulo. Kwatamu katono. Wano wembala ne wano nembala nenfuna 70. Kati waliwo oteeka mu kyuma zoteeka mu kyuma. Awo nno walungi nnyo bomboozeza ssebo. Kati bwe nkwata muno ŋŋenda ne nnoonyaayo akatiba awo kennyini akagenda okunkolera kino kyennyini kyemba njagala. Kati we mmaliriza okukuba nze nkubamu kano akawaya kokka ke nkubamu abali abatulaba. Bo ne bajja ne baluka ne bankolera kino ekituli kyemba mbasabye. Yes. Awo nkufunye bulungi. Yes. Program zimba tuli ku katimba. Kolaba eyo kosiba kosibe wali ente kosibe wali ennyumba kosiba buli wamu. Kati kambuuzeeyo. Yes. Nsobola okufuna akatimba nga kino ekituli kiri mu sayizi entono bweti.
Yes, oba tekiriyo nedda ssebo. Buli size wano ku Mani Mabaati Roofing tugikola okuviira ddala ku 40 by 40. Ke katuli akatono akasookebwako tugambe akanyinkuuli akatono okutuukira ddala ku 75 wano mu Mani Mabaati Roofing tubikola. Size ziri ogambye tulinawo 40 by 40, 40 by 40, 50 by 50, 50 by 50, tulinawo 60 by 60, 60 by 60, tulinawo 65 by 65, tulinawo ne 70 by 70, ne 75 by 75. Awo mukama wange omutindo ogwo kati kano kali ki? Kano mukama wange kali kati kano 75. Kekasemberayo ddala wano ku Mani Mabaati. Kyekisemberayo ddala. Ekikozesa ekituli ekyo okubanga si kigazi. Ekisookera ddala ye standard eragibwa wano e Uganda. Ekisookera ddala toyinza kukuba kibabeera tebakulagidde. Bungi nze mbulaba eyo ng'ogutuli gunini. Yinza okubeera eyo nga ngamba kangende Pastor Francis akola akatimba. Nze nkolera mwe nsobola okuyisa omutwe. Standard mbeera givuddeko. Standard yo era obeera ogivuddeko. Nze Francis kyenkubiriza abantu mwena mwena abali eyo. Kiba kirungi n'otuukako ku factory we bakolera obutimba. N'osaba ekyo kyennyini ky'oba oyagala. Okusookera ddala nga wano ku Mani Mabaati omukisa weeguli. Sobola okujja n'osaba ekyo kyennyini ky'oyagala. Ne wokola leero order mu nnaku 2 tubeera tugimaze nga tukoledde ekyo kyennyini. Abasinga abamu babalimba wagula geegi 10 ne bakuwaamu 12.5. Okumanya ebipimo bino kikulu nnyo. Kikulu nnyo. Eriyo yagenda ogula akatimba. Ng'oyo abazze ogula oyo agenda ogula akatimba. Ate n'ekyokubiri ffe wano ku Mani Mabaati Roofing twaniriza buli muntu. Bw'ojja wano tusobola okujja ne tulaba w'ogenda okusiba ne tugamba munnange wano tusobola okuterawo akatimba bwe kati. Bw'oba olaba ne tujja ne tukubuulira akatimba k'osobola okuteekawo. Akatimba kano kamala bbanga ki? Okusinziira kubakola ku by'omutindo naffe wano mu Mani Mabaati Roofing tukakasiza ddala nti akatimba kaffe kasobola okumala emyaka egitaka wansi wa 3 n'35 nga kakola bulungi. Ate wobeera okakola wano mukakola olunaku wano nga tukakola ffe wano akatimba kaffe wano nga tukakola tekitutwalira ddakiika nnyingi. Kuba oli mukugu kyokola okimanyi. Ffe wano tulina n'abaana abasobola oluka obutimba obusukka 10 olunaku olwo lumu. Kati zino loolo oba nsobola kigatta wamu ne ngamba nti nze nina kisaagaana? Zino loolo buno bwe bumu ku butimba bwaffe wano ku Mani Mabaati Roofing bwe tumaze okukola era wano nga we mubulaba akatimba bwe tumala okukaluka tukanyiga. Bwe tumala okukanyiga tuddako process y'okuzinga okukanyiga okulookinga side eri n'eri gy'oba olabyawo. Then otumaliriza okulookinga tuddako okuzinga loolo. Abasinga tubawulira nga bakomplaininga mbu akatimba mbu twagulanga obutimba bw'edda nga tebutegerekeka nga bakakwata bukwasi bwe bati. Ogwo omulembe ogwo gwavaawo dda. Kati omulembe kati oguliwo gula ekintu ky'olabako gwe munnange ali eyandabako. Togula kano akali wano oyinza otuuka eyo nga kabi. Naye bw'ojja ku kano olabira ddala loolo gy'oguze nga yeeyo ng'ate ewedde okulookingibwa obulungi. Then otumaliriza okulookinga twambazaako akakutiya okunyiriza omulimu gwaffe guno gwe tubeera tukoze. Era otumaliriza okunyiriza omulimu gwaffe guno ekiddako kusaasaanya mu market. Kati wali gye tuva kabadde tekanatuuka kuyitibwa katimba. Kati wano we kayitibwa katimba. Kati wano loolo gy'olaba eno ke katimba. Kano ke mulaba wano bassebo ne bannyabo ke tuyita akatimba. Y'ensonga lwaki akavudde mu kkolero olwofulumizza kyofumbye kimaze okujja
ne tukongerako n'erinnya ne tugamba nti ye Mani Chain Link. Program Zimba ndi Kumani Mabati wendi akawungezi k'olunaku lwaleero era nga tugezaako okulaba nti tubale tuyita mu mitendera egikola akatimba. Tuyita mu mitendera egikola akatimba ne biki ebikola akatimba. Kati nno twagala okweyongerayo nga tunnyonnyoka akatimba kano. Mukulu Rashid yandize ne twongera ate okumanya n'okwongera okutegeera ku nsonga y'akatimba kano ne tumanya kiki ekiddako. Plascon yeteekamu ssente ennyingi mu nsonga y'okukuweereza ate era n'okusomesa ebintu ebyenjawulo. Era wetegereza akatimba kano tuyise mu mitendera mingi gye tuvudde okuleeta waya ng'ogikebedde omutindo n'otuukawo ku waya n'oleeta ate wetuuka wano wabeerawo ekyuma wabeerawo abakugu abongera okwetegereza. Akatimba bulijjo tulaba kalaba eyo nga kafulumye wano naye omukulu byatuyisizaamu byonna biwanvu byonna tosobola kubibuusa maaso kubanga bweweebuuza ku mukugu obeera osobola okufuna ate ekisinga obulungi. Plascon eteekamu ensimbi ekugamba tambula mu matundiro ag'enjawulo osobole okugula langi ey'enjawulo enaakutaasa buli wamu w'oyagala n'enteekateeka zonna z'olina z'ogenda okukozesaamu langi. Genda mu Plascon osobole okuba nga naawe ogifuna. Yeteeka ssente nnyingi mu puroguramu eno ate n'ebeera ng'esobola okukunyumira. Mukulu Rashid, akatimba ko saawa zino sikyalina kubuusabuusa ebibuuzo byombibuuziza abo abakafumba ngamba abo abakafulumya. Kati gwe engeri naawe gy'oli mukugumuko akatimba wano wekafuluma ki kiba kiddako? Neyanza ssebo neyanzeege bassebo ne bannyabo abatudde ku lutimbe luno gaggadde. Akatimba kantu kayita Mani Chain Link. Buli owulira erinnya eryo oba otegeeza akatimba omanyi ssebo omutesiteesera omwanjuzi kikulu nnyo okukimanya nti akatimba ketwogerwako tekakalirira nnyama tekavuba byennyanja tekeetangira bulwadde bwa nsiri. Akatimba ketwogerako bakayita Mani Chain Link. Ndindako nze nno mbadde mmanyi nti nsobola nokakozesamu ebyo byoyogera. Omuvubi aba tanoonya kano neyeetangira obulwadde bw'ensiri. Neyeetangira era kano akaveeko. Kano n'abookya ennyama bakaveeko. Ku Mani kano kakola mirimu ki? Neyanza sibo neyanze. Ku Mani twettanira ebintu bibiri. Ekisooka okusomesa oyo yeetaaga okukozesa ekyo kye tukoze n'okutuusa omutindo ogwa waggulu ku ekyo kye tukoze nga tugoberera ekyo kye twagala gwe oganyulwemu. Gwe nga kasitoma waffe atuwuliriza nsaba okutegeeza nti akatimba kano Chain Link, Mani Chain Link katimba ka buli muntu, buli munnayuganda ng'era bw'ogenda okumanya. Akatimba kano tukeyambisa mu migaso egy'enjawulo. Abamu balowooza nti kakola eri mu kyalo yokka naye epoloti ezisinga okugulwa zigulwa mu bibuga. Mu byalo eri tusinga kugula nnyo bibanja amafaamu ago amanene. Kati lwaki ngamba nti Mani Chain Link ya buli muntu? Olwaleero mukulu Umaru bw'ojja n'ogula polotiyo 1,500 olw'okwewala abalyolyomyo oba okwekengera abayinza okukuyingirira oyinza okukeyambisa okukola omuganda oyinza okweyambisa ekigambo omuganda kyayita bbugwe n'ojja osiba obwagaagazi bw'ekyo gwe kyewasasudde okuva kwe yakuguzizza. Olwo nno n'ogenda gy'olaze oba n'owangaalira gy'owangaalira ng'okozeseza akatimba ng'era oli ntende kubanga nga bw'okalaba oli talina bw'ajja kubuuka ajja asimbe mulamula muko mu ekyo gwe ky'osibye
kakati nojooka kasa nti akatimba kayamba munnakibuga n'eri ewaffe mu kyalo gye tusibuka. Akatimba ako okasibawo okubeerawo n'okuwangaala waabwe tukatadde tukwongerako ki? Neyanza ssebo neyanzeege kikulu nnyo bw'oba otutte gwe n'aliisa omuzimbi oba fundi agenda okusibira akatimba ku ekyo ky'ogenda okusiba. Omukulu Francis akunnyonnyodde akatimba agenda okukakuba mu mashini, ffe tukiyita kukuba, agenda okukayisa mu mashini kave mu waya mwe kajjira kafuuke akatimba. Waliwo omutendera ogugobererwa. Ffe akatimba tukakola mu bugumu obw'enjawulo. Ayogedde ku kituli, ekituli ekyo mu lufuutifuuti tukiyita mesh. Mesh awe wasibuka obugumu bw'akatimba singa waya ebanga ddala yatuukaganye n'omutindo. Mwogeddeko ku bugumu okebedde otya obulungi bwa waya eno. Atulaba yenna alina okukimanya nti bw'okwata waya eya bulijjo bw'ogimenya bw'oti eno gye yeewetedde ejjamu ensalika. Tukkirize yenna ampuliriza akimanyi. Waya buli ogimuweta bw'eti ejjako ensalika. Eyo si ennungi okukola kino kye twetaaga. Eno eyaffe ne bw'ogiweta tejjaamu nsalika. Kubanga obuwangaazi bwayo bulina kuba bw'amaanyi. Kati buli nsalika we zizze wabaawo obubuusebuuseemu era bw'onoogimenyamu ogwokubiri n'ogwokusatu ejja kuba ekutuseemu ng'okozesa ngalo zo. Naye eno ne bw'onooleeta cyuma n'ogikuba ejja kweweta naye tejja kujjamu nsalika. Ebyo byonna tubigoberera wano nga yinginiya waffe arisiivinga material. Ssebo tulinawo n'ekyuma ekikebera butya obugumu bwa waya bwe tufunye oba geegi. Mu lufuutifuuti ne bayinginiya abalala bali ku lutimbe kuno bajja kugamba nti ekintu kye bayita vaniya kalipa kituufu kikola mutindo ogwo. Olina omukisa nti otuuse gye bisangibwa. Era ssebo eyo nga tuvuddeyo nsaba okutegeeza gwe omulabi nti ng'ovuddeko wano mu kibuga akatimba okuba nti ka buli muntu ekisinga okusanyusa wano nti tusobola okukola obuwanvu bw'oba otusabye. Tulina standards eza UNBS ng'ekitongole ekitutwala ffe babafulumya ebikoleddwa. Akatimba kali standard kabeera 18 meters mu kituli ekya 75. So gwayagala ennyo ekigumu ennyo tusobola okukkako wansi ng'era omukulu bwe yakunnyonnyodde 65 paka ku 45 paka ku 40 nga tukka wansi. Njala kutegeeza nti mu ggwanga muno twesiimye tulina national parks. Ssebo national parks ezo zina we zikoma biba bibanja by'abantu. So national parks gavumenti yaffe teyazimba bugwe egamba nti nno Queen Elizabeth ekoma wano oba Bwindi impenetrable forest ekoma wano. Wabula wabeerawo obulambe ng'abasaveya b'amataka bo bwe bamanyi, naye gwe nannyini kibanja ekiriraanye amalundiro g'ebisolo ago kikkakatako gwe okubeera omulamu. Gavumenti tejja kujja yimirira awo nti ekisolo kiri empologoma teyingire ewuwo. Kati kyo gy'ovudde ojje mu maani chain link ekufunira akatimba akanaalemesa empologoma okubuuka ensalo zaayo nga keekano. Obugumu bw'akatimba kakuuma empologoma obutakulumbagana si bwe bumu n'obugumu bw'akatimba k'embuzi. Era siwaliriza wa mbuzi kugula katimba kagumu nnyo kenkana ka mpologoma. Mubeeramu enjawulo nti ak'empologoma kalina kubeera nga kagumu nnyo. Mukadde wange. Ak'embuzi kalina kubeera nga katono nga ko kali layitimu. Nga kali layitimuko. N'akente olw'amaanyi g'ente ate ko kajja kubeera kagumuko okusinga k'embuzi ne mbuwanvu ng'era bw'obira ebisolo ebyo bina height ez'enjawulo. Tumwalirize. Bubaka ki bw'oyina naddala abali eyo abazimba? Neyanzeege obubaka bwe nnina eri abazimbi baffe n'abo be muzimbira nga tonnaba kugula katimba jangu osooka osome, ne bw'oba tonnaba kufuna ssente zikagula jangu osooka oyige okolerere ekituufu
okusingawo n'ofuna akasente kaffe ketufunye mu bugubi ate okakolemu ensobi. Omulunzi wenna tewali lunze nga tonnamanya katimba kano wekasangibwa oba akatimba akalungi kekaliwa. Omulimi tewali limye byolima nga tonnamanya bino. Weewala okwegoba ne balirwana bo olw'okuba olina byolimye nga bo balunzi. So naawe omulunzi mulina kye muyita okusalamu poloti mu bibanja byammwe. Omuzungu kyayita paddock system. Ng'embuzi leero zijja kuliira wano wiiki eno ne wiiki ejja zirya guli omuddo. Katimba kano kokka ke kasobola okwawulira ebibanja ebyo okusobola okulunda byolunda obifunemu. Oli mulabi mulungi olunaku lw'esaagala nsukkewaawo naye obiwulidde bulungi gwe omulunzi gwagenda okuzimba jangu weebuuze ku bakugu kuba abakugu tubakuleetedde era tukyakuleetera abakugu. Plascon yetuteekamu ensimbi mukkirize ate tubasibulire wano tujja kuddamu olunaku olulala nga Katonda atuwadde obulamu. Okutusibwako Ignite your blue, show your orange. Tulage ready, show your color. Twake for our teams. Ignite your color with Plascon, proud partner of Uganda Sports. Color your world.